ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo entalo musisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba puroguramu manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige muganda wange ne mwannyinaze neebaza katonda mu linnya lya mukama waffe yesu kristo oyo atukuumye nga tukyali balamu weebale kuteekako 3abn okuwulira obubaka buno mukama waffe aweebwe ekitiibwa agulumizibwe naye kyenkusabira kiri kiti ng'owuliriza obubaka buno oleme kutunuulira abubuulira oleme kulowooza ku abubuulira naye olowooze ku oyo eyabuwandiisa olowooze ku oyo omuluŋŋamya waabwo olowooze ku nteekateeka ya katonda eri obulamu bwaffe ku mulundi guli twali tuyiga ku bunnabbi obukyasinga okubeera obuwanvu wansi w'omutwe ogugamba nti byonna bikola omuwendo byonna bikola omuwendo naye saagala weerabire tuli mu bunnabbi obw'ekiseera mu puroguramu manya ebiro olwekyo muganda wange ne mwannyinaze osaanidde okumanya ebiro bye tulimu osaanidde okumanya ebiseera ebinnabbi obw'ebiseera bino bye tulimu osaanidde okumanya nti byonna bikola omuwendo bw'obigatta bye tuzze tuyiga ne bino bye tuyiga kati byonna bikola omuwendo gwe gumu byonna biri wansi w'ebyokuyiga bye bimu ku mulundi guli twali tutandise okumenyaamenya obunnabbi bwa Danyeri obw'ennaku obw'emyaka 23 era mu bunnabbi obwo twajja tuyiga ne tumenyaamenya nti ku myaka gino 23 malayika Gabudyeri bw'aba annyonnyola Danyeri amugamba nti ku myaka 23 emyaka 49 gisaliddwako erw'eggwanga lya Isirayiri mu mbeera efaanana bw'etyo muganda wange ne mwannyinaze ate era ayongera n'amugamba nti mu myaka egyo 49 waliwo wiikisi 7 ne wiikisi 62 gy'emyaka 483 omasiya alyoka afukibweko amafuta omulangira alindibwa alyoka afukibweko amafuta naye ate era twalaba nga nabbi Danyeri malayika Gabudyeri amugamba titegeera era omanye Danyeri essula ey'omwenda olunyiriri lwali lwa 27 nga ntegeera era omanye nti kasita ekiragiro kiriweebwa eky'okuddamu okuzimba Yerusaalemi ekiragiro ekyo kasita kiriweebwa okuddamu okuzimba Yerusaalemi manya nti wagenda kuyitawo emyaka 483 kakati twalaba nti ekiragiro ekyo okusinziira ku Ezera essula ey'omusanvu olunyiriri olw'13 kyaweebwa mu mwaka 457 Yesu Kristo nga tannaba kuzaalibwa era ne tuyiga ne tulaba nti mu biseera ebyo emyaka baagibalanga badda wansi nga balindirira okujja kwa mukama waffe Yesu Kristo naye newankubadde baagibalanga badda wansi bw'okozesa calculator n'obala gojja kufuna 26 naye njagala ojjukire kino omwaka ogwa 0 tegwaliyo tegwabalibwa bwe baatuuka ku mwaka ogusembayo ne balyoka babala nga batandika nti kati tubala emu so tebaabala 0 ya nedda batandika kubala n'emu nga bagenda mu maaso olwekyo muganda wange ne mwannyinaze ebyo njagadde mbikujjukize awo we twakoma ku luli nga tulabye emyaka we gitandikira obunnabbi buno obwa Danyeri alaga mu bunnabbi bwe ti Kristo Masiya yali wakujja ate afukibweko amafuta bwe tubala okuva mu mwaka 457 ne tuteekako emyaka 483 tuba tusibira ku mwaka 27 AD jukira eri twali tubala BC naye wano tuba tusibira ku mwaka 27 so 27 AD okwo kwe kubatizibwa kwa mukama waffe Yesu Kristo
Yesu Kristo yabatizibwa Yokaana omubatiza. Era bwe tusoma mu kitabo kya bikolwa by'abatume yabatizibwa Yokaana omubatiza mu mwaka 27 AD. Bwe tusoma mu kitabo kya bikolwa by'abatume essula y'e10 olunyiriri olwa 37 n'olwa 38 agamba bw'ati timwe mukimanyi ekyayogerwa ekyali mu Buyudaaya bwonna ekyasooka mu Galiraaya oluvannyuma lw'okubatiza kwe yabuulira Yokaana Katonda bwe yamufukaako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi. Bw'aba ayogera ebigambo bino ng'abuulira enjiri, Pawulo agamba nti mukimanyi ekyaliwo, mwamanya ebyatuukawo ebyayogerwa bwe byatuukawo nti oluvannyuma Yokaana omubatiza olw'okumubatiza Yesu Kristo, oluvannyuma lw'okubatiza Yesu Kristo ti Katonda yamufukako amafuta. Bw'atyo omuwandiisi Luka omusawo bw'atugamba ti Katonda yamufukako amafuta n'amusaako ne mwoyo we ow'amaanyi. Amafuta kitegeeza mwoyo omutukuvu, yamusaako mwoyo we ow'amaanyi. Ekigambo Masiya kitegeeza ki? Ekigambo Masiya kya Lwebbulaniya kyekimu ne Kristo, kya Luyonaani kyekimu ne Kristo eky'Olwebbulaniya ekitegeeza eyafukibwako amafuta. Yesu yafukibwako ddi amafuta? Oba okubatizibwa kwe kwaliko ddi? Nga bwe tulabye okubatiza kwaliwo mu mwaka AD 27. Omuwandiisi Luka bw'aba awandiika ebigambo bino agamba nti byaliwo mu mwaka ogw'e15. Luka bw'atugamba mu mwaka ogw'e15 Kayisaali Tiberiyo nga ye mufuzi. Katusomeyo tulabe Luka essula ey'okusatu olunyiriri olusooka n'olwa21. Agamba nti awo mu mwaka ogw'e15 ku mirembe gya Tiberiyo Kayisaali abantu bonna bwe baali nga babatizibwa, ne Yesu Kristo bwe yamala okubatizibwa bwe yasaba eggulu ne libikkuka. Mu mwaka ogw'e15 ogwa Tiberiyo Kayisaali Yesu Kristo mwe yabatizibwa, mwe yafukibwako amafuta. Omwaka ogw'e15 ogwa Tiberiyo Kayisaali gwali mwaka ki? Mwaka 27 Yesu Kristo ng'amaze okuzaalibwa. 27 AD Yesu Kristo ng'amaze okuzaalibwa. Yabatizibwa mu budde bwennyini ng'obunnabbi bwe bugamba. Yabatizibwa mu kiseera kyennyini ng'obunnabbi bwe butugamba. Bayibuli etugamba ebigambo bino. Luka essula ey'okusatu olunyiriri olwa22 atugamba nti Omwoyo Omutukuvu n'akka ku ye mu kifaananyi eky'omubiri ng'ejjiba, n'eddoboozi ne lifuluma mu ggulu nti gwe mwana wange gwe njagala, gwe mwana wange omwagalwa, nkusanyukira nnyo. Bayibuli etulaga bulungi nnyo. Kristo bw'amala okubatizibwa Mwoyo Mutukuvu n'amukkako ng'ejjiba, n'ejjiba ne lino ne limutuulako. Si kyekyo kyokka, eggulu lyali limaze okubikkuka, eddoboozi ne liva mu ggulu nga lyogera nti gwe mwana wange gwe njagala, gwe nsanyukire nnyo. Kakati nate wano we wali okutereeza abagolozi be boonoona. Yesu Kristo ali mazzi. Yesu Kristo omutonzi wa byonna bw'amala okubeera mu mazzi, Mwoyo Mutukuvu akka mu kifaananyi eky'ejjiba, n'eddoboozi liva mu ggulu nga lyogera gwe mwana wange gwe njagala, gwe nsanyukira. Obusatu obwa Katonda, Trinity wanera, obusatu obwa Godhead wano bulagibwa. Obusatu obwa Katonda bonna buvaayo okulangirira omulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo tigutandise mu butongole. Yesu Kristo bw'amala okutandika omulimu guno mu butongole, omulimu gwe gwamala emyaka 3 n'ekitundu. Bwe tusinziira ku Makko essula esooka olunyiriri olw'15 ayogera ebigambo bino ng'agamba nti ekiseera kituuse, obwakabaka bwa Katonda busembedde, mwenenye mukkirize enjiri. Muganda wange ne mwannyinaze ebigambo Yesu Kristo bye yayogera mu kiseera ekyo ne kaakati bikyakola amakulu. Ekiseera muganda wange kituuse. Ekiseera eky'obwakabaka obw'omu ggulu kituuse.
ekiseera obwakabaka buno tebugenda kubeerawo okujjako ng'omusango gumaze okusalibwa. Ekiseera kituuse, twenenye. Ekiseera kituuse, twenenye tukkirize enjiri. Enjiri teri mu ndagaano mpya yokka, enjiri Bayibuli yonna, kigambo kya Katonda, amawulire amalungi ag'okulokolebwa kw'omuntu. Leka tuddeyo mu kitabo kiri eky'obunnabbi bwa Danyeri, essula ey'omwenda olunyiriri olw'26. Yagambye atya? Yagambye, era sabbiiti 62 bwe ziriggwa, oyo afukibwako amafuta n'alyoka azikirizibwa. So taliba na kintu. N'abantu ab'omulangira alijja balizikiriza ekibuga n'awatukuvu. Obunnabbi olaba bugenda kati ayongera okumulambulira ebigenda okubeerawo. Agambye nti sabbiiti 62 bwe zirimala okuggwako, sabbiiti 62 nga bwe ziriggwa, oyo afukibwako amafuta n'alyoka azikirizibwa. Afukibwako amafuta Yesu Kristo n'alyoka attibwa n'awanikibwa ku musaalaba. Kye kitegeeza cut off. Mu Luzungu agamba he will be cut off. Ajja kukomerebwa, but not for himself. Kulwani? Kululwo nange. Ajja kufa si kululwe, naye kululwo nange. Ajja kufa si lwakuba alina ekibi, naye kubanga afiiririra omwonoonyi, kubanga atuukiriza amateeka gonna, talina kimubanjibwa, asasula ebbanja ery'omwonoonyi, eriryo ggwe nange aboonoonyi. Danyeri 9:27 n'alyoka atugamba ebigambo bino, era aliragaana endagaano ennywevu n'abangi okumala sabbiiti emu, ne mu kitundu ekya sabbiiti alikomya ssaddaaka n'ebitone. Aliragaana endagaano ennywevu, endagaano etagenda kuvaawo, endagaano egumiziddwa etagenda kunyeenyezebwa. Aliragaana endagaano ey'emirembe n'emirembe n'abangi, si n'Abayudaaya bokka this time, naye n'abantu bangi bonna abali mukkiriza, n'amawanga gonna, n'ebika byonna, n'ebikula byonna, na buli muntu yenna aliragaana endagaano ey'emirembe n'emirembe, endagaano etagenda kuggwaawo. Naye agambye wakati mu wiiki, wakati mu sabbiiti eyo aliragaana endagaano. Sabbiiti nga zimaze okuggwako, ng'amaze okufukibwako amafuta, jjukira eggwanga erya Isirayiri lyali liweereddwa sabbiiti 7 ez'obunnabbi, gy'emyaka 409. Naye agambye nti oluvannyuma lw'emyaka giri 483 nga gimaze okuggwako, mu sabbiiti eno esembayo, kitegeeza wasigaddeyo emyaka 7 omukisa gwa Isirayiri guggweko. Wakati mu sabbiiti eyo esembayo, kitegeeza ki? Mu myaka 3 n'ekitundu alyoka akola endagaano, asalibweko, attibwe. Mu kuttibwa kwe alikomya ssaddaaka n'ebiweebwayo. Olunyiriri bwe lutyo bwe lugambye, alikomya ssaddaaka n'ebiweebwayo. Kristo alyoka anyweza endagaano ey'emirembe n'emirembe wakati mu wiiki. Wakati mu wiiki eyo esembayo, wakati mu nnaku 7 ezo ezisembayo, gy'emyaka 7, alyoka anyweza endagaano eyo, aweeyo ssaddaaka ey'emirembe n'emirembe, ssaddaaka etaggwaawo, ssaddaaka eyo ey'emirembe n'emirembe. Muganda wange ne mwannyinaze, olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze amala emyaka 3 n'ekitundu. Jjukira twalabye nga yafukibwako amafuta mu mwaka ogwa 2007. Kati bwe tugattako emyaka 3 tujja kufuna emyaka 3 n'ekitundu, tujja kufuna wakati w'omwaka ogwa 31. Olw'ekyo katubalire dda 31 awo alyoka attibwe. Era bwe kityo bwe kyali muganda wange ne mwannyinaze mu mwaka ogwa 31 AD 31 Kristo yakomererwa ku musaalaba. Ddayo mu byafaayo ojja kunoonyereza. Mwagala nnyo Google, kale genda ku Wikipedia ojja kulaba, biraba. Naye nze nkozesa Bayibuli etulaga nti bwe kityo bwe kyali. Naye ddayo ne mu byafaayo okebere, ojja kizuula ti Yesu Kristo yafa mu mwaka ogwa 31. Obunnabbi ne butuukirira.
obunabbi butuukirira bukwataganira ddala wamu. Kino kitulaga ki? Nti Mukama waffe Katonda waffe tazinduukirizibwa, byonna yabimanya emyaka 20 n'omusobyo nga tebinnaba kubeerawo. Byonna ne bigenda nga bituukirira nga bwe kyali. Yateekebwako engule ey'amaggwa ku mutwe gwe, yeetikka omusaalaba ku lulwo nange, yayambusibwa ku lusozi Kaluvaliyo, n'aggyibwamu engoye ze zonna ne bazimwambulamu, n'akomererwa ng'ali bwereere, yakubibwa kibooko n'atiirika omusaayi ku lulwo nange, yabonyaabonyezebwa, yajeezebwa ku lulwo nange, gwe nange tusobole okubeera abalamu. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, ono ye Masiya abonaabona, ye mulokozi waffe abonaabona, asinga okubeera obubeezi omuntu omusajja omulungi. Is more than just a good man. Ye Yesu Kristo mwennyini. Is more than just a good religious teacher. Ye Yesu Kristo mwennyini. Asinga okubeera omufilosofi. Ye Yesu Kristo yennyini, omwana wa Katonda ng'afiira ku musaalaba. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, tutandise okutuuka ku kusemberera emyaka 49, sabbiiti 7 tusemberera tuzimalayo, tusigazaayo emyaka 3 n'ekitundu. Mu myaka 3 n'ekitundu biki ebyaliwo okuviira ddala lwe batandika okuzimba Yerusaalemu 457, emyaka 49 tunaatera okugimalayo. Okubatiza kwa Yesu Kristo kwaliwo mu mwaka gwa 2007. Oluvannyuma lw'emyaka 3 n'ekitundu Yesu Kristo yakomererwa ku musaalaba. Yakomererwa ku musaalaba. Era oluvannyuma lw'okukomererwa ku musaalaba biki ebyaddirira muganda wange ne mwannyinaze? Ebyaddirira si birala. Ebyaddirira byebyo bye twagala okulaba. Kristo amala okuttibwa ng'akaliga, the Passover lamb, akaliga ak'okuyitako akaasalibwa mu Isirayiri ke bajjukiranga mu mukolo ogw'embaga ey'okuyitako. Kati mu kiseera kino ku lunaku lwennyini lwe baali balina okusalirako akaliga ako, lwe baali balina okuzaako omukolo ogwo ogw'okujjukira okuyitibwako kwe baayitibwako mu ggwanga erya Isirayiri. Malayika yagenda ngatta bwe yabayitako amayumba g'abaana ba Isirayiri. Omusaayi gwe baasiiga kaali kabonero aka Yesu Kristo okubawonya. Byonna biraga ki? Obuliga bwe baasala ne batta bonna bwali busonga ku Yesu Kristo. Ku mulundi guno wakati mu wiiki, wakati mu sabbiiti esembayo mu myaka 49, wakati mu sabbiiti esembayo Yesu Kristo akomya saddaaka zonna n'embaga ziri zonna n'emikolo egya yeekaalu wano we gikomera. Alagaana endagaano ennywevu ey'emirembe n'emirembe n'abaana ba Isirayiri. Ke kaliga akaasalibwa mu lusuku Adeni okusobola okwambaza Adamu ne Kaawa nga boonoonye. Ke kaliga Ibulayimu ke yasala mu kifo kya Isaaka nga mututte ku lusozi Moliya okumusala. Ke kaliga abaana ba Isirayiri ke baasala nga bali e Misiri ekiro malayika azikiriza lwe yabayitako. Bwe buliga bwe bajjanga nga basala buli kiseera bwe baasalanga olw'okutanga ebibi byabwe. Gwe mulimu kabona omukulu gwe yakolanga ye saddaaka. Kabona omukulu gye yawanga ye saddaaka bakabona ze bawangayo buli lunaku olw'ebibi by'abaana b'abantu. Kati atuuse ku ntikko ey'omulimu gwe. Makko 15 olunyiriri olwa 38 kyava atugamba bw'ati nti awo n'eggigi ly'omu yeekaalu ne liyulikamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi. Ejjigi ly'omu yeekaalu ne liyulikamu. Si kyekyo kyokka, abawandiisi batulaga ti ne kabona yali ssaawa ya 9 ng'akutte waliwo akaliga akagenda okusalibwa. Akaliga ne kapuluka ne kadduka ne kagenda. Amakulu tebikyalina, kyali tekibangawo, naye kino Katonda ye yakikola kibeewo akaliga kadduke nga tebukyaddamu kuttibwa, tebukyaddamu kuyiwa musaayi, kubanga akaliga akakulu Yesu Kristo yali amaze okufa. Emikolo egy'omu yeekaalu ey'oku nsi kyali kitegeeza ki? Emikolo egyo egyakolebwanga buli lunaku, embaga omusanvu ze baabeeranga nazo buli mwaka, amakulu gaazo wano we zaakoma. There were no longer lamb sacrifices brought to the earthly sanctuary. Zaali tezikyalina makulu.
Saddaaka zonna ezaweebwangayo mu Yerusaalemi zaali tezikyakola makulu n'akamu. Lwaki? Kubanga Yesu Kristo Masiya, kubanga Yesu Kristo akaliga ak'omwana wa Katonda yali amaze okukomererwa ku musaalaba. Ke kaliga k'omwana wa Katonda akajjawo ebibi by'ensi. Ye mununuzi wange, omununuzi wange naawe, era muganda wange ne mwannyinaze, olw'okuba emikolo gyali tegikyalina makulu, ejjigi ly'omu yeekaalu ne liyulikamu wakati. Kubanga akaliga kaali kamaze, obunnabbi bwa Danyeri ne butuukirira. Kino nno kyali kitegeeza ki? Waliwo mu bukulembeze mu gavumenti kye zitera okuyita transition, okuva mu gavumenti enkadde nga tuyingira mu gavumenti empya. Kati eno yali transition period wakati awo, okuva mu nkola enkadde yazisaddaaka okuyingira mu nkola empya. Okuyingira mu nkola empya eya Mukama waffe Yesu Kristo. Kati ebirowoozo byonna biva ku buliga ne bitunuulira Yesu Kristo. Ebirowoozo byonna biva ku mikolo egyakolebwanga mu ggwanga erya Isirayiri ne bitandika okutunuulira Yesu Kristo yekka. Ebirowoozo byonna bikyuka ne bidda ku buweereza bwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe yakola ku nsi n'obwo bwakola mu ggulu. Ebirowoozo byonna bikyuka, era ekyo kyonna kyatuuka mu kiseera kyennyini, ku lunaku lwennyini, ng'obunnabbi bwe bwali bugamba muganda wange ne mwannyinaze. Yesu Kristo Masiya n'akomererwa ku musaalaba, n'afa ku lulwo nange. Kyekinyusi, Yesu Kristo kyekinyusi kya Danyeri, ky'essuula za Danyeri zonna. Gwe mulamu omukulu. Ennyiriri zino ziraga nti Masiya yali wa kufa, yali wa kukomererwa ku musaalaba, yali ku lunaku lwe, olunaku olwo olw'14 olw'omwezi ogw'Abayudaaya ogusooka mu mwaka. Bwe kityo yali wa kukomererwa, yali wa kufa olunaku lwa 14 mu mwezi ogusooka mu kalenda y'Abayudaaya. Olw'ekyo Mukama waffe Yesu Kristo n'afa mu mwaka AD 31. Ekyo ne kiraga obunnabbi nti butuukiridde. Yesu Kristo yafiira mu kiseera kyennyini ng'enteekateeka ya Katonda bwe yali. Yesu Kristo yafiira ku lunaku lwennyini mu bunnabbi bwennyini n'abutuukiriza ng'era obunnabbi bwe bwalaga. Bwe kityo obunnabbi obwo ekitundu ekyo ne kiba nga kituukirizibwa. Okusinziira ku bunnabbi bwa Danyeri, endagaano ya Katonda n'Abayudaaya yali yakukoma mu mwaka 34. Emyaka 49 gyali gyakuggweerako mu mwaka 34 AD, 34 AD. Kati kiki ekyaliwo wakati wa 31 na 34 AD? Kiki ddala ekyaliwo? Oluvannyuma lw'okukomerera Yesu Kristo yafa n'azuukira. Oluvannyuma lw'akakiiko ka Sanhedrin okuyisa ekiragiro ti Sitefano akubibwa amayinja. Sitefano nga yali ababuulira ku njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nti mwamutta ne mumukomerera, naye ye Masiya, wadde mwamugaana temwamukkiririzaamu, naye kati mumukkirize. Ebyawandiikibwa bigamba abasajja bano abayivu, Abafalisaayo abaali batulako Sanhedrin, omuvubuka ono omuto Sitefano, bagenda okulaba tebamusinga mu magezi ne mu byawandiikibwa ng'abasukkulumyeko, ne bayisa ekiragiro nti akubwe amayinja attibwe. Era mu mwaka ogwa 34 AD, emyaka 3 n'ekitundu nga gimaze okuyitawo, Sitefano omujulizi asooka yakubibwa, omujulizi omukristaayo asooka yakubibwa amayinja. Ako kaali kabonero akaali kalaga okuggwako kw'emyaka 49, sabbiiti ey'ensanvu eri Abayudaaya, abakulembeze b'Abayudaaya olw'okugaana enjiri kyali kimaze okuggalibwawo, nti Abayudaaya ng'eggwanga bagaanye enjiri. Enjiri bagigaanye eya Mukama waffe Yesu Kristo. Omutume Pawulo yasituka n'atandika okugenda mu baamawanga, n'atandika okubuulira enjiri mu baamawanga, muganda wange ne mwannyinaze. Bwe kityo era obunnabbi ne butuukirira nga Danyeri bwe yabyogera emyaka 49 yennyini. Okusinziira ku kyokuyiga kyaffe tulabika ne tusigazaayo emyaka 1810. Biki ebyaliwo? Bwe tubala okuva mu mwaka 457 okutuuka mu mwaka AD 457 BC okutuuka mu mwaka 34, kye tulaba
omukisa gwa Isirayiri ng'eggwanga guweddewo. Ekyo tekitegeeza ti Abayudaaya bwe bakkiriza ng'omuntu tebasobola kulokolebwa. Kisoboka balokolebwa ng'omuntu ssekinnoomu. Muganda wange ne mwannyinaze, Yesu Kristo yagatta eggulu n'ensi. Yesu Kristo yagatta, yateekawo enkolagana, yazzaawo enkolagana, olutindo olwali lukutuse wakati wa Katonda n'omwana w'omuntu lwaddizibwawo okuyita mu kukkiriza. Bwe tumukkiriza ne tumwakkiriza ng'omulokozi waffe atulokola. Emyaka gino egisigadde 1810 girina amakulu mu ffe. Bwe tugibala ne tukigatta kwa 34 eddi tujja kufuna omwaka 1844. Daniel essula ey'omunaana olunyiriro lw'ekkumi agamba, n'aŋŋamba nti amakya n'amawungeere 2003 awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Awatukuvu ne walongoosebwa. Kati awatukuvu okulongoosebwa kitegeeza ki? Kino kye kitegeeza obunnabbi obuli mu kubikkulirwa essula ey'e14 olunyiriro olw'omusanvu butandika okubuulirwa. Mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Awo obunnabbi obwo buvaayo butandika okukola amakulu. Okutya Katonda, okumuwa ekitiibwa. Lwaki? Kubanga ekiseera eky'omusango kituuse. Okuva 1844 1800 emyaka egyo gyonna obunnabbi bw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo, obunnabbi bw'abamalayika abasatu bwatandika okulangibwa. Abasajja baasituka ba William Miller nga babaliridde ne babala nti omwaka gwegwo, naye ki ekyaliwo? Yesu Kristo akaliga yali ava mu watukuvu wa watukuvu. Ensobi gye baakola yali emu. Bo baalowooza ti ng'ennaku z'omwezi 22 Oktoba 1844 Yesu Kristo agenda kudda mu nsi eno gy'agenda okulongoosa. Mu kutaputa obunnabbi bwabwe balowooza nti yeekaalu ey'okulongoosa y'ensi. Si bwe kyali. Yeekaalu ey'okulongoosa gye twalabye yeeri Musa gye yalabirako. Katonda gy'amugamba nti nga bw'olabye yeekaalu ey'omu ggulu bw'otyo bw'oba okola ey'oku nsi. Kati yeekaalu ey'okulongoosa ng'omulimu kabona asinga obukulu gwe yakolanga ku nsi, omulimu Yesu Kristo bwe yafa ku musaalaba, omulimu ogwo yagweddiza. Ye kabona asinga obukulu, yatuwolereza mu maaso ga Katonda nga kabona asinga obukulu bwe yagendanga mu ntebe eri waggulu w'essanduuko mu kitangaala kiri ekyayitibwanga Shekinah Glory, n'alyoka awolereza eggwanga lya Isirayiri omulundi gumu mu mwaka. Bwe kityo bwe kyakolebwa ne kaakati, bwe kikolebwa ne kaakati. Yesu Kristo obuvunaanyizibwa obwo yabweddiza, kubanga kabona asinga obukulu yabeeranga akiikirira Yesu Kristo. Bwe yafa ku musaalaba, Kristo obuvunaanyizibwa bwonna ne bumuddira. N'atwala omulimu ogw'okubeera akaliga, n'atwala omulimu ogw'okubeera omulokozi, n'atwala omulimu ogw'okubeera atangirira ebibi byaffe, n'atwala omulimu ogw'okubeera omuwolereza waffe, omutabaganya waffe wakati w'omuntu ne Katonda. Okuva mu mwaka ogwo 1844 ayimiridde ng'atuwolereza, ayimiridde nga yeegayirira Katonda atusaasire, ayimiridde okusobola okutuyamba okutuwolereza mu maaso ga Katonda, ayimiridde nga yeegayirira Katonda, muganda wange ne mwannyinaze, olw'ebibi byo n'ebyange. Kati wayiseewo emyaka 177 nga yeegayirira, ali mu watukuvu wa watukuvu. Ekyakolebwanga ku nsi ku lunaku lwa Yom Kippur, olunaku lw'okutangirira, twalabye nti kyali kiki? Abantu bonna baabeeranga mu lujja nga beegayirira. Olujja lwe luliwa? Olujja y'ensi eno kwe tuli, ye lujja lwa yeekaalu. Kakati mu kiseera kino gwe nange twandibadde tetulina kirala kye tukola wabula okwegayirira Katonda. Twandivudde mu buboozi, twandivudde mu mbeera ezifaanana bwe zityo. Muganda wange ne mwannyinaze, tuli mu kiseera eky'okusaliramu omusango. Yesu Kristo nga yeegayirira nga kabona asinga obukulu, Katonda asonyiwe ebibi byaffe, ng'alongoosa watukuvu wa watukuvu, ng'ayimiridde mu maaso g'entebe ey'okusaasira, ng'ali mu watukuvu wa watukuvu ab'omu ggulu, ng'atwegayirira gwe nange tetwandibadde mu kulowooza ani ayamba
yambadde atya, gwe nange tetwandibadde mu kulowooza ani anaasinga ssente nnyingi, gwe nange tetwandibadde mu kulowooza mu kukwata buli muzannyi yenna ow'omupiira, tetwandibadde mu kulowooza ani muzannyi ki gwe baaguze ssente nnyingi. Kye twandibadde tulowoozaako kati muganda wange ne mwannyinaze kwenenya bibi byaffe, kubanga tuli mu kiseera eky'okusaliramu omusango. Nga Yesu Kristo ayimiridde yeegayirira ekiseera eky'ekisanga kikyaliwo, wandibadde weenenya bibi byo byonna na kuwaayo obulamu bwo eri Yesu Kristo, akyuse obulamu bwo, akyuse empisa zo, akyuse okutegeera kwo, akuyamba otegeere ebyawandiikibwa. Twandibadde mu kuyiga kigambo kya Katonda na kumwegayirira Mukama Katonda. Muganda wange ne mwannyinaze essaawa ziggwayo, simanyi ddi lwaviira mu ntebe ey'ekisa, simanyi ddi lwaviira mu kiseera ekyo eky'ekisa, simanyi ddi lwe kikoma. Eggwanga eriri eryasooka, ensi eyasooka yamalibwawo n'amataba. Katonda yabawa emyaka 12, Nuwa ng'abuulira, Nuwa nga beegayirira, naye bonna ne bagaana. N'ayongeramu emyaka egy'ekisa, ne wawera emyaka ne giyitamu mu 12. Omusango gwali gutuukiridde ensi eyo eyasooka, ekire eky'okusala omusango, ekire eky'enkuba ng'ebindabinda, enkuba ezikiriza, naye nga bano tebafuddeeyo. Enkuba nejja neetonya nebazikiriza ng'obudde buweddeyo, naye ne batafaayo kwenenya. Bayibuli egamba nti nga bwe byali mu biseera bya Nuwa, nga bwe kyali mu biseera bya Nuwa, Yesu Kristo bw'agamba nti bwe kityo bwe kiriba ne mu biseera byaffe. Muganda wange ne mwannyinaze tuli mu kiseera nga tumaze emyaka 17. Naigwa ensi eyasooka baamala emyaka 12+ nga Katonda abateereddewo ekiseera eky'okwenenya. Mukwano gwange, muganda wange, Katonda atuteereddewo ekiseera eky'okwenenya. Ekiseera kijja Katonda agambe nti ekimala kimala, enough is enough. Alyoka agambe nti kati kiwedde. Onoobeera oyimiridde ku luuyi ki? Onooyimirira otya mu maaso g'entebe ya Katonda? Onoobeera wa muganda wange ekiseera nga kiweddeyo? Onoosobola okuyimirirawo ku lulwo? Lwaki tokozesa kiseera kino ng'ekiseera eky'omukisa kikyaliwo? Lwaki towaayo bulamu bwo eri Yesu Kristo? Tuyimiridde mu myaka egy'okusaasira, tuyimiridde mu myaka egy'ekisa. This is the time of grace where you and me should search diligently for the Lord. Oliruddawa muganda wange ne mwannyinaze, obulamu bwo obutaddewa? Obutadde ku ki? Obunywereza ku ki? Bino ebyensi bye tulina byakuggwaawo, mamotoka gakuggwaawo, mayumba gakuggwaawo, buli kimu kyonna ekitumalamu kyakuggwaawo. Kimu kyokka kye tugenda okusigaza, abali babakkiriza Yesu Kristo bagenda okulokola. Onoobeerawo otya muganda wange ne mwannyinaze? Ekiseera kye kino eky'okwenenya, ekiseera kye kino eky'okuwaayo obulamu bwo, ekiseera kye kino eky'okumalawo byonna. Yesu Kristo ayimiridde ng'akuwolereza, naye takomye ku ekyo kyokka. Akuyita yonna gy'oli weenenye ebibi byo, akuyita yonna gy'oli oweeyo obulamu bwo, akuyita yonna gy'oli onaabe mu musaayi gwe, akuyita yonna gy'oli okkirize saddaaka ye, akuyita yonna gy'oli ng'ekiseera eky'ekisa kikyaliwo, okozese omukisa ogwo onaabe mu musaayi gwo otukuzibwe. Akujjuze mwoyo w'omutukuvu, akuyita akuteekemu omutima omulala ogw'ennyama, akuggyemu omutima ogw'ejjinja. Owulira otya eddoboozi eryo? Onoolikolera ki? Onookola otya ku ddoboozi eryo erikuyita? Bibulaniya essula ey'omwenda olunyiriri olw'24 lwenjagala okumaliriza nalwo muganda wange ne mwannyinaze. Agamba atya nti kubanga Kristo teyayingira mu kifo ekitukuvu ekyakolebwa n'emikono, ekyafaanana ng'ekyo eky'amazima, naye mu ggulu mwennyini olulabika kaakano mu maaso ga Katonda ku lwaffe. Ayimiridde mu kifo ekyo ng'ayimiriddewo ku lulwo, ayimiridde mu kifo ekyo ng'ayimiriddewo ku lwange, nga yeegayirira, yakyawaniridde. Naye muganda wange, mwannyinaze ne muganda wange, njagala okukugamba ekiseera kijja wanaagambira nti kiwedde.
ekiseera kijja wanaagambira nti biwedde, ng'akyayimiridde mu maaso ag'entebe y'okusaasira, ng'akyayimiridde mu maaso ga Katonda, mu ntebe ya Katonda, okuyimirirawo ku lulwo gwe nange gw'osazeewo ki? Kino akikoze okumala ebbanga to determine the destiny of humanity. Oli luddawa muganda wange ne mwannyinaze okukoowoola ayita n'eddoboozi. Lwaki towulira ddoboozi lye n'owaayo obulamu bwe? Akomawo mangu naye bw'anadda ekiseera kijja kuba tekikyaliwo, ng'akyaliwo ku ntebe ey'okusaasira mukwano gwange muganda wange. Erinnya ly'obwe bw'anaalituukako onooba ddala osaanidde. Erinnya lyange bw'alituukako naaba nsaanidde. Obunnabbi buno obusinga okubeera obuwanvu Katonda yabuwa olw'okwagala okulokola ggwe omwonoonyi. Muganda wange ne mwannyinaze byonna bizze bituukirira mu ntuuko zaabyo. Oli luddawa mu kiseera kino? Kye kiseera weenenye, kye kiseera oweeyo obulamu bwo eri Yesu Kristo akulongoose ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama akuwa omukisa ng'okkiriza okujja gy'ali. Jangu gy'ali oweeyo obulamu bwe. Fukamira ku maviivi go omwegayirire, mugambe mpaayo obulamu bwange gy'oli, neewaddeyo gy'oli. Byonna ebyedda mbireka, ebibi byange mbyenenya, obulamu bwange mbukukwasa. Mukama akuwa omukisa ng'owaayo byonna, obulamu bwo bwonna ebisigadde obimulekere ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Oli Katonda ayi Mukama ow'ekitiibwa, ow'ettendo, ow'obuyinza ataggwaawo. Tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde titokoowa kwogera naffe. Ne mu kiseera kino ayi Mukama oyogedde naffe. Erinnya lyo ligulumizibwe, litenderezebwe, era liweebwe ekitiibwa. Mukama Katonda waffe, abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala abawaddeyo obulamu bwabwe gy'oli. Mukama Katonda waffe, oli Katonda eyasuubiza titoligaana muntu yenna ajja gy'oli. Oli Katonda eyasuubiza tiolirongoosa buli kibi kyonna ebyeru n'obifuula ebyeru ng'ebyoya by'endiga. Tulongoose ayi Mukama, tukwate ku bulamu bwaffe, tukyuse. Leka tutegeere tituli mu kiseera eky'omusango, tetulina buddukiro bulala bwonna okuggyako Yesu Kristo. Tuwaayo obulamu bwaffe, paayo obulamu bw'abaana bo Katonda wange abeewaddeyo, abafukamidde, abali mu bifo eby'enjawulo nga bakukoowoola. Owulire okusaba kwabwe ayi Mukama, owulire okwegayirira kwabwe, osonyiwe ebibi byabwe, obanaaze mu musaayi gwa Yesu Kristo, obafuule abajja. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye, amiina, amiina. Mukama akuwa omukisa, Mukama abawa omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo, entalo, musisi, kawumpuli, tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa.